Kasima bage sebula kajua kawujo kabeba tenga joso muka. Yesu tewangu bamunyuya atale mukiriza musanga yesu kusoma. Kibikigiri yanda bakanane kasenge kiwasanga katamba kalira. Manyo boniki bo nebita boniki wana nyabo nakimbo bo mulo mandi ko ebazanja bamutikira n'ebintu ebyo nakimbo bo mulo mandi ko ebazanja bamutikira n'ebintu ebyo nakula yakwasa mwe bakama bange mwe mumpekiriza abaana bakulusi banyo mulimu mubebe kabya mwe baleke mujjamu ebigere bodde wala banange mubabitesa abigenda ganengerayo ekibaka mwenyu watangala olugendo gyemvudde mulolu badde mwekoogira obulikogosambabwa ekibuluse kulundaga ekirema kibikiririkwata lwasi ngatolidde mumbeera eyo okulimu bakoze bamumewuliboogo era tolabanga omuntu ng'aliko watuuse ekyemvudde wabaalumira era byetubantu ababedi nga baali baavu nnyo kakati baliisa bikiiko balyetubantu ababedi nga baali baavu nnyo kakati baliisa bikiiko abantu ababedi nga baali baavu nnyo kakati baliisa bikiiko era byetubantu ababedi nga baali baavu nnyo kakati baliisa abali babuyo bakali bakisiwakiko polisibo jagulanyi abantu boyo bakulengeze kuyolebya polisibo jagulanyi abantu boyo bakulengeze kuyolebya wefunamenye okumalirira n'ekigendererwa n'obaaba kunombola bwenti nalinda fasitihafe kwe kati tutumbudde era nina okugenda engoolo nalinda fasitihafe kwe kati tutumbudde era nina okugenda engoolo otebazabe emabega fulengire pangi tuluno tulumbe bunyasi abange kukulwenye endulu abange kukulwenye endulu ezongera omuzanyo obuluma kufa omugyendikombalayira bunzikamulyeyeso eyanziza bakama bange okukukiranga olutata nakuddeeyo basinga yaago nanomanga nyabakwasenge eyanziza bakama bange okukukiranga olutata nasuddeeyo basinga yaago nanomanga nyabakwasenge awanganga bunyemwe mubagigiri mumbayawujewo ejasenge eyanziza bakama bange okukukiranga olutata nasuddeeyo basinga yaago nanomanga nyabakwasenge awanganga bunyemwe mubagigiri mumbayawujewo ejasenge Nafubulandizi kukagali kosamana nakubako kuloke kusoke nafubulandizi kukagali kosamana era ddala ekitatamuma tekimalandezi nsambira nyomanga deiti era ddala ekitatamuma tekikasambeezi nsambira nyomanga deiti naawe temanyi okyasobola kibubude enyoma n'okulwanyisa embeera embi ate tobwayamba omulimu kikundi kyankozesa n'okuba musinga ebitabo abesowaani ya mukamawo okumuzimu nange sitandikako mugimu mulamu yekoledde mwenasiima mwe munda z'abantu nange bantegedde bajuli yekoledde mwenasiima mwe munda z'abantu nange bantegedde bajuli wensobyane tunyiikiza tusanyuwagane tuge ebibeereranga abantu neyanziza bakama bange kunaabagiranga olutana eri obasinga yaabo nanyomanga yabambasente amawanga nga bukyemwe mubagiri obawanganewo lyasentume neyanziza bakama bange okuyimbiranga olutana asudde eri obasinga yaabo
mwendo wabidi kwa wakanyewa wajasike Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records